Ebyaliwo mu bitundu by'eggulu ku Lwomukaaga munnakibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku pulezidenti ng'agenzeyo okuperereza abaayo okumuwa akalulu bikyewuunyisa abantu bangi naddala bwe gutuuka ku ky'abakuumaddembe okulabwako nga bawuula abantu abaali ne Kyagulanyi emigoba nte. Embeera eno yaviiriddeko n'akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mu ssenkulu waako omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama okufulumya ekiwandiiko nga kavumirira ebyaliwo eggulu era ng'ono asabye wabeerewo okunoonyereza okulaga ekituufu ekyavuddeko embeera eno okufaanana bw'eti. Mu kiwandiiko kino Byabakama alaze obwennyamivu ku bikolwa bino okubeerawo mu kiseera nga baabadde kye bajje batuule n'abayima b'abeesimbyewo wamu n'ab'ebyokwerinda okutema empenda ku ngeri gye balina okutambuzaamu kampeyini ez'emirembe ng'era mu kiwandiiko kino Byabakama yayongedde okukinoganya ng'omuntu eyawandiisibwa mu mateeka okuvuganya ku bwapulezidenti bw'alina eddembe okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'awenja akalulu. Ku nsonga eno ayogerera poliisi y'eggwanga ACP Kituuma Lusoke ategeezezza nti baamaze dda okuteekawo ttiimu enoonyereza okuzuula ekyaviiriddeko embeera eno yonna mu bitundu eby'eggulu. Okunoonyereza ebyo ebyaliwo so that tulabe kye kyagenda obubi bwe waliwo eyasobya abonerezebwe. Kino kyo waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso kwe bantegeezezaako. Abantu bangi era baasigala beewuunya abakuumaddembe okwambala obukookolo wakati mu kikwekweto kino kyokka nga Kituuma abaanukudde so ng'era ayogedde ku nsonga ey'emmotoka za poliisi okulabikako nga zibikkiddwa ennamba. Balala bonna ababuuzizza ku kwambala kwa masks ndowooza abamu babiyita obukookolo aba security. Mu security sometimes aba security mu operations zaabwe bambala obukookolo. Waliwo olusi kati nga amagye bwe bakozesa ne camouflage bwe baba balayinga ambushes. Eggulu eno era waliwo ekibinja ekyalumba aba NUP we baali bategese olukuŋŋaana lwabwe ne kibakolako effujjo. Wano Kituuma asabye abalina obujulizi ku nsonga eno okububatwalira basobole okubakwasisa amateeka. Okutuukirira yenna ayina obujulizi bwonna yenna ayagala okumanya ndowooza atuukirire abasirikale baffe abali ku fayiro eyo kyekiba kisingako. Ono era akakasizza nga buli lukya bwe boogerezeganya ne basajja baabwe okulaba nga beekomako nti kyokka waliwo n'abantu ba bulijjo abakyasoomooza n'okusosonkereza ab'ebyokwerinda ng'era wano awadde omugoba wa boodabooda eyatomera omusirikale embalala omukulembeze w'eggwanga bwe yali agenda okuwenja akalulu. N'abasirikale baffe tubakubiriza okumakinga sure nti ne bw'oba ogenda kukozesa eryanyi kozesa eryanyi eritasukiridde. Nze twagala okubalabulako abantu abali eyo nti mugezeeko nnyo okulaba nti twavoidinga okusosonkereza ab'ebyokwerinda. Yali muvuzi wa piki n'ayingirira omupoliisi amutomere amusaanyeewo. Kirungi naye twamukwata. Kituuma mu ngeri gye mwayongedde okulabula abeesimbyewo ku ky'okukola ebivvulu ku makubo. Tezikirizibwa. Abazimenya bazimenya butali tebakirizibwa era baba bamenya amateeka. Maido John yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire.